Kale Samike gemanya gange wafula oguti yali ku kamera tuline Kalyango Joel ageza kunnyonnyola embeera engeri Yesu gye yazaalibwamu. Jukira ebyo byonna bye tuli mu kwogera lwaki olugero no twaluva from the start wagye lwatandikira. Twagala kulaga Kalyango Joel kye yagamba mu episode yaffe yasooka nti bino ebyaffe bye tulimu ebyokuza Christmas ne tuleeta zi Christmas tree byansi. Yesu tayagala nko tukuze birthday ye ogwemba nkootinze ekigambo kyo. So netwagala tugenda okukinnyonnyola okitegeere bulungi nga tuvide ddala engeri gye yakola ki gye yazaalibwamu. So ambeebaza mwenna ababeerako ne mubanga mulaba njala kutumira ku musajja wange Henry, tumireko ku Waiswa. Ewaiswa yayombye yakubye emmeeza yaŋŋambye amannya gange ssebo gatambula abiri. Naŋŋamba wemba mutumira muyitanga Waiswa Milton. Waiswa Milton nkutumiddeko oli Netherlands awo. Waliwo omusajja wange Elijah oli mu USA. Then Sharon oli awo Switzerland, I think oli Switzerland. N'abalala bangi. Waliwo omukyala ali mu nsi za Buwalabu awo bamuyita Nakomi Brenda. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala, weebale nnyo okubanga ate obeerako n'olaba. Oyo mukyala no by the way Kalyango Joel omukyala oyo akwagala nnyo, y'omu ku bankubira nga baŋŋamba tunoonyezeeko ku Kalyango Joel. Mukyala Brenda oyo tukwagala nnyo kubanga kwoli obeera olaba programu zaffe zonna na buli kiisi ali mu UAE. Mwenna abasharinga programu zaffe ku TikTok na buli omu oba oliawo abaako nekyakwata okulaba nga supportinga omulimu gwaffe guno. Kati omwami azzeeyo era abagambye nti nno agenze kutegeka kifaddemu akiyooyoote atekemu buli kintu kimu ekyebbeeyi, buli kintu ekirungi. Babakkiriza bakole ki bajje babeere omwo. Kibuzo kye njagala okusooka okumanya before we go any further. Eryo n'ebbanga Yosefu Maria nga bali awo n'omwana waabwe omuto. Yosefu yalinga ne famire ye. Abaana bano baamala ne badda kubanga jjukira ali twakoma otuleseeyo otugamba baali bagenze kunoonya muzaalisa. Awo bakomyewo famire kati eri fuulu babeera awo bonna. Abaana baakomawo era bagenda okukomawo nabo basanga Yesu yazaaliddwa. Baakomawo baali balenzi basatu era nga kwaliko gwe bayita Josesi kuba nawuliranga Josefu yamutumanga nnyo ng'amuwa nnyo obuvunaanyizibwa. Gwe yatumanga n'okukulembera banne ng'awo aba alina kyamutuma. Nawuliranga Josefu ng'amuyita Josesi ng'amugamba alina kyamugamba. Eryo erinnya bw'atyo bwe yamuyitanga. Baakomawo era baabeeranga mu nsiisira eno eya Josefu. Ensiisira endala Mary mwe yabeeranga n'omwana kuba Mary yafunanga nnyo abagenyi. Solome omuzaalisa yalinga kwegamba ye yabeerangawo yasaba abafumbire emmere omuzaalisa oyo ng'abeera alabirira Mary nnyo. Era kati omwami ono bwe yaddayo nga bamugambye kabasooke basabe, Mary yagamba katusabe Mukama ayogere naffe tulabe oba tutwale ennyumba eyo oba nedda. So kakati omwami bwe yaddayo mu kiseera ekyo nga wayise ennaku nga kuba Cornelius yageza nk'okuwulira amawulire ki agavaayo mu basirikale abanoonya okutta abaana abato ku kyalo kyabwe. Yanoonyanga amawulire ki nga tayagala abasirikale basembere wali mwana ono, naye ng'ekiragiro kya Kerode kyali kigenda mu maaso. Kati nga wayise ennaku eziwera, Mary yagamba Josefu, mpulira emirembe mu nze, tukkirize tutwale ennyumba omwami gye yatuwa era tukkirize twogereko ne Cornelius. Era olwaliro Josefu n'ayita Cornelius n'amugamba tukkiriza tutwale ennyumba omukulu oli gye yatuwa. Naye n'amugamba naye bamwebaza, naye bajja kuba balina okuva wano we yabawa bagende mu nnyumba eyo. Era
Joseph n'ateesa ne Cornelius ne bakkiriziganya ne bagamba lwaki nabo tebagenda ne bakyalirako ku mwami oyo eyabawa ennyumba nga ye bwe yajja okubalaba nabo bagende basooke bamukyalireko nga tebanadda mu nnyumba eri bagendeko bamukyalireko. Omwana ali myezi ng'emeka? Olwo omwana yali muto naye nga tannaweza mwaka. Siyinza kumanya bbanga lye naye nze nali mulaba era nakati wenjogera nze mba nfuna bulungi nga bwe yali afaanana mulaba kuba baali bamusitula busituzi bwe bati baali bamusitula busituzi wano mu kiseera ekyo. Awo tukyali myezi? Tannaweza, mmanyi tannaweza mwaka kuba nze namulabanga muto bw'ati ng'olaba n'entula ngola akabebi nnyo ddala era buseera Solomon yamusitulanga nnyo nga Solomon amwagala nnyo nnyo nnyo. So kakati ne bamugamba Cornelius baagala bagende bakyalire ku mwami oyo eyagamba abawadde ennyumba. Ne bateekateeka olunaku olw'okugenda. Olunaku lwe baateekateeka Cornelius yabasaba aleme kutambula nabo kubanga ye ng'omusirikale singa anaatambula nabo kijja kulabika bubi. Bajja kulaba nga akuuma omwana. Abasirikale aba Kerode bayinza okumwekengera ne balaba nga ye alina ekigendererwa ekirala kubajjukira baali ekyama bakikuumye nga tewali akimanyi ku basirikale ba Kerode. Naye Cornelius yabawa amakubo agasobola okubatuusa omwami, amakubo amalungi ge batayinza kufuniramu nnyo buzibu. Era olunaku ne lukya Mary ne yeetegeka ne Joseph ne bambaza omwana ne bamuteekateeka. Cornelius manya Solomon n'abawa obugoye bw'omwana n'abayambaza bulungi era ne babasiibula ne basabira n'olugendo lwabwe. Mary, Joseph n'omwana omuto Jesus ne batandika okutambula ku lugendo bagende. Baali tebatambuza ndogoyi ku luno batambula n'ebigere nga batambula. Era nabalaba nga bagenda Mary asitula omwana oluusi n'awaako Joseph n'amusitula ne Joseph bambi awo yali yeeyongera okaddiwa naye nga naye yali asitula ng'era Joseph musanyufu nnyo. Tebagenda nabo. Abatabani okusinga baalinga mu mirimu gy'awaka gino abalenzi yabatumanga nnyo n'emirimu egimu ng'egyo egy'okulima. Oyo Joseph yakuliranga banne kulima kuyonja waka kuba nabalabanga nga batereeza. Olwo bwa kapenta yabuvaako? Olwo bwa kapenta bwe yajja eno ate teyaddamu kubeera mu bwa kapenta. Bwe yajja eno teyaddamu mu kiseera ekyo teyasooka kubeeramu ku bwa kapenta ekiseera kyeggamba naye maaso awo nawe nja okutuuka ate eno gye yadda maaso eyo najjo nja okugamba tewo yabuddamu nga bazze mu nnyumba eri kati gye bagenda. So kakati Mary ne Joseph ne batandika olugendo ne batambula. Kati baba batambula bagenda batambudde akabanga balina we baatuuka ekkubo lyali nga batuuse nga bakkirira waliwo akakkiriro eno gye bava nga waliwo engeri y'akasozi naye si kaamaanyi naye nga bakkirira. Baali bakkirira nga Mary asitudde omwana nga Joseph naye amuvaako emabega. Ne balengera abasirikale nga kibinja kinene bajja nabo bajja mu kkubo eryo wabula nga ye Mary ne Joseph bava eno abasirikale nga bangi bo nga bava eri maaso bajja eno bano gye bali mu kkubo lyerimu. Joseph n'agamba Mary tugenda kukola tutya abasirikale abo tebatugamba omwana ono tebabeeko kye batubuza ku mwana ono kuba ekiragiro kyali kikyaliwo ekyokutta abaana abato Kerode kye yawa. Kakati Mary yali tamanyi kyakuddamu kuba nze nga bwe namulaba Mary yali atidde buti wabula yagamba Joseph basigale nga batambula tebayimirira kudda mabega era tebalaga mbu waliwo okutya kwonna basigale nga batambula wabula bakendeezaamu ku supiidi nze nali mbalaba bakendeezaamu ku supiidi kwe baali batambulira wabula gye baakoma okusemberera abasirikale bali baafuna okutya okweraliikirira era Joseph yatandika okwogera n'eddoboozi erikankana ng'amugamba naye abasirikale bano tunaabayitako. Mary n'agamba tusabe Katonda jjatuyamba wabula gye baayongera okusemberera abasirikale ne Mary n'atandika okutya era Mary n'atandika okukaaba ng'asangula n'amaziga ng'ayagala kuyimirira balekerawo okutambula kuba baalinga basemberera abasirikale. Joseph kwe kugamba Mary atidde nnyo omwana baleka bagenda kumutta nga tebasobola kudda emabega kuyita Cornelius nga batidde nnyo era kye baakola balekerawo okutambula ne bayimirira mu kifo kimu naye ng'abasirikale bo bajja batambula bajja beeyongera eno mu maaso banaatera okubatuukako. Mary ne Joseph basigala mu kifo kimu naye nga obalaba nti ono basitudde mwana
era abasirikale gye bakoma okusembera Joseph n'atandika okutya n'akaabira ddala amaziga ne Mary nabalaba nga bakaaba nga basangula amaziga naye nga batidde kimu bali abasirikale ebiragiro byali byakutta abaana bato abalenzi era baali basse bangi nnyo nga famire nnyingi omusaayi guyiise bo we bajjanga nga omwana muto nga bamusala busaze ekiso ne bafuluma kuba byali biragiro bya Kerode era nga singa tokikola Kerode n'amanya nti gw'oli musirikale we wasaaside oba wagaanye ekibonerezo kyalinga ky'amaanyi. Abasirikale mu kwongera okusembera awali Mary ne Joseph nga ebbanga we basembedde nga liri kumpi ddala Joseph n'ayagala agende oba abeegayirire oba abagwe mu maaso abasabe kugamba bamusaasire baleme kutta mwana. Wabula Joseph yali atandika okutambula ogendayo ng'akaaba ng'atidde n'alengera omusajja oli eyabawa ennyumba ng'ali mu kibinja ky'abasirikale naye ng'ali mabega nga waliwo abasirikale abakulembedde mu maaso naye n'alengera nti ali mabega atudde ku kintu kino ekisitulibwa endogoyi bamusika busisi bamuvuga buvuzi ono yabasuubiza ennyumba era we yamulengera Joseph yawanika emikono n'awoganira waggulu nnyo. Omusirikale oyo yalengera Joseph era yamutegeera nti Joseph era omusirikale oyo yategeera nti Joseph atidde kuba yalengera Mary n'omwana. Omusirikale yayimirira ku kigaali kye bamusikirako n'ayogera eddoboozi lya waggulu naawe ekiragiro bonna bayimirire era bonna abasirikale bayimirira omulundi gumu naye nga baali basemberedde ddala Mary waali nga kwegamba owa tuwe entanga 5 okubatuukako okukwata ku Mary baali entanga 5 okubatuukako. Omusajja oyo naawe ekiragiro ekinene bonna basiri bayimirire bwe bayimirira omusajja n'alengera Joseph n'alengera ne Mary n'abeetegereza bulungi kati era omusajja oyo yennyini n'ayogera mu ddoboozi erya waggulu abasirikale n'abawa ebiragiro abaali bayimiridde nga batunudde mu maaso bonna ne bakyuka ne batunula emabega era naawe ebiragiro batandika okutambula ng'olwo bamaze okutula emabega n'abawa ebiragiro batandika okutambula nga badda emabega. Bonna abasirikale ne batandika kutambula mu nnyiriri zaabwe nga badda mabega omusajja nga bamuyitako oyo atudde mu kigaali eky'endogoyi nga bamusika era bonna ne basigala nga bagenda ye n'avuga ekigaali n'abayitamu mu makkati n'ajja paka wali Joseph n'abagamba teyategedde nti bagenda kujja wabula yali badde abakolera enteekateeka era n'agamba oyo abadde Katonda kubanga ye alwawo n'okukwata olugendo olwo gy'abadde atwala abasirikale abo era n'abagamba gye yali agenda okusinga yali agenda kulambula bitundu yali talina nnyo kwegamba mirimu gy'agenda kukola wabula yali alambula bitundu. Era omwami oyo n'ayita Mary ne Joseph ne balinnya waggulu ku kigaali nabo ne batandika basika busisi n'agenda n'abakuumi abatono n'abatwala paka ewuwe gy'asula era bwe yabatuusa ewuwe gy'asula abakuumi tebayingira munda mu lubiri lwe wabula ye ne Mary ne Joseph bokka be bayingira mu lubiri abasirikale bonna ne basigala bweru. Bwe bayingira mu lubiri omusajja naawe ekiragiro ewaka ewuwe n'abagamba bakole ekijjulo baanereze Mary ne Joseph n'omwana omuto Jesus mu maka gaabwe ne bakola ekijjulo ne basala ente ne basala ebisolo ne bakugamba nga basanyufu nnyo era bwe baamala okukola ekyo ne batuula wamu Joseph n'atandika obbabuulira ebyawandiikibwa ne Mary n'atandika obbanyumiza olugero n'addamu n'abanyumiza buto bye baayitamu ku yeekaalu malayika Gabriel okujja ebirooto Joseph bye yafuna ne babeera nga baanyumya paka obudde bwawungeera kubanga Mary yali abasanze obudde nga tebunnava wala nnyo n'okukya ssaawa ziwalisenga 4 oba 3 naye eri ekijjulo ekyo baakirya lwaggulu ssaawa nga 11 ng'omusana gunaatera okugwayo era mu kulya ekijjulo ekyo omwana ono mpozi kyesoogedde bwe baali Mary basimbula kino njagala okiwulize bulungi n'abawuliriza Mary we yali asimbula ewaka nga bagenda ne Joseph nga batandika olugendo Mary yali azanyisa omwana omuto Jesus ng'omanyi omuzadde w'anaayogera yekka n'agamba oli mwetegefu omwana wange tugende tulabe omuweereza wa Mukama eyatuwa ennyumba. Mary yali ayogera ne mwana omuto Jesus ng'omuzadde w'ayazanya n'omwana omwana ono omuto bebi atanaweza mwaka yayogera ebigambo ebyasooka mu kamwa ke. Yayogera biki? Mary
bwe yali azanyisa omwana ono muto Jesus nga bagenda ku lugendo n'amugamba mwana wange wali yagadde tugende tulabe omuweereza wa Mukama eyatuwa ennyumba. Omwana omuto Jesus atanaweza mwaka n'afulumya ebigambo ebyasooka mu kamwa ke. Yagamba kankugoberere okutuusa olunaku lumu naawe lw'olingoberera. Bye bigambo Yesu Kristo bye yasooka okufulumya mu kamwa ke. Era oyo yenna alaba bino bw'onaaba otuuse mu ggulu ng'oli muwanguzi, biwandiikiddwa mu kitabo eky'okujjukirwa, the book of remembrance. Bakyogerako mu kitabo kya Malaki. Malaki wa? Bakyogerako mu kitabo kya Malaki. Olunyiriri sirujjukira bulungi naye nga mwekiri mu kitabo kya Malaki, the book of remembrance. N'ogenda mu Bible ojjakebera book of remembrance mweri. Kati ekitabo ekyo woba ogenze mu ggulu, kuba mu ggulu kiri awo, kuba Jesus yaŋŋamba byonna ebyolugero olwo yaŋŋamba wogenda mu book of remembrance obikkula ekitabo ne kitandika kyo kyennyini okwesoma gy'oli n'otegeera. So kati abo bagenze mu ggulu kuba eno story si ya bonna, yaabo bokka abawandiikibwa okuva mu ntandikwa era abaamanyibwa nti be baliwulira olugero luno era be balitegeera. Atali omu ku abo abalina odduwulira ne bwe tunaayogera togenda bitegeera. Ogenda kulaba naye nga tomanyi by'olaba, ogenda kuwulira naye nga totegeera kuba kyawandiikibwa. Yayogera bigambo ki sooka obiddemu byasooka ebyo Yesu? Ebigambo ebyasooka, Mary yali azannya n'omwana Yesu ng'amwambaza amuteekateeka bagende ku lugendo okulaba oli yabawa ennyumba. N'agamba mwana wange weetesetese tugende tulabe omuweereza wa Mukama yatuwa ennyumba. Nga tamusuubira kwogera wabula omwana omuto Yesu Kristo atanaweza mwaka n'ayogera ebigambo ebyasooka n'agamba kankugoberere okutuusa olunaku lumu naawe lw'olingoberera. Bye bigambo Yesu Kristo byaso. Era eno story abali mu ggulu bajagala nnyo kuba Jesus aginyumya, kuba mu ggulu buli omu alina story. Naawe woligenda buli omu aba ayagala awulire bwe wayitamu. Ne Adamu buli omu amubuuza biki ebyali mu Edeni. Kwega mu ggulu waliyo stories ennungi eziri very beautiful. Ebyo gwe byoyitamu leero okusomoozebwa. Waliyo ababirinze mu ggulu otule bawulirize. Kati ne Yesu yali ambulira olugero luno. So kakati bye bigambo Yesu byasooka okufulumya mu kamwa ke. Kankugoberere okutuusa olunaku lumu naawe lw'olingoberera. Bye yagamba Mary. So kati Mary we baatuuka ew'omusajja oyo ku kijjulaawo nga balya, Mary n'ajjukira n'abaga bannaye kambabuulire omwana yayogedde. Ne bawakana ne bagamba omwana ono omuto bw'ati nga tewali sayini eraga nti omwana ono yatuuse okwogera. Ne bagamba n'abaga omwana yayogedde ne bagamba era mu kiseera ekyo omusajja yabawa ennyumba n'abagamba mumpe nsitule mu mwana oyo. Kuba obwedda yali tannamusitulako naye ng'abantu ab'enjawulo basitula. Ye bwe yamusitula mu mwana ku ssaawa eyo nga bakyewunya nti omwana yayogedde nga Mary abagayo omwana yayogedde. Omwana n'addamu n'ayogera. Yesu Kristo omuto n'afulumya ebigambo ebyaddako n'asaba bave mu nnyumba bamutwale ebweru. N'agamba ayagala bamutwale ebweru, bave mu nnyumba bamufulumye ebweru. Bwe yayogera ekyo omusajja ate yayogerera waggulu nti bannanga omwana wuuno ayogera. Bonna gye baava baali balya emmere abasinga ne bayimuka ne badduka ne bajja ne beetooloola omwana bamuwulire ng'ayogera. Era omusajja n'abagamba omwana agambye tumufulumye ebweru. Yasongayo ne gye yali abagamba nga bamusitudde kaana akato ka bebi nakalaba nga asonga n'akakono akatono bafulume ebweru eri. Era omusajja bonna ne bagenda ne beenyigira mu mulyango okufuluma nga bangi kugamba nga bafunye essanyu. Bonna ne bangi ne bafuluma ebweru. Bwe bafuluma ebweru omwana ono omuto kati n'ayogerera ddala. N'abasongera ku erudda eri we baali. Erudda eri waaliyo gye waliise yeekaalu oba tempo, naye nga tebagisinzizaamu Katonda waffe, nga basinzizaamu bakatonda abalala. Kati omwana ono muto Jesus gye yasonga n'akakono ke akatono nga omanyi ba bebi n'asongayo. N'abuuza ono omwami yali amusitudde. Olwo bano bonna nga babeetoolodde bawuliriza nga waliwo akasiriikiriro, bonna bawuliriza omwana nga bw'ayogera, bawulira eddoboozi lye, batunuulira emimwa gye, beewuunya akaana akato ka bebi kalina eddoboozi koogera ng'akategeera, ng'omuntu ategeera. Akatannaba na kuweza mwaka. N'abuuza ono yali amusitudde nti omukono gwe muwanvu okusinga ogugwo ogw'omwana omuto. N'amubuuza era yamugamba omukono gwange si muwanvu ng'ogugwo,
ogugwo ogusinga ogwange omuwanvu gutuuka ku nnyumba eri gye basinzizaamu. Omusajja n'agamba gwe oli mwana muto, omukono gwange muwanvu, era n'aguteeka n'omukono gwa akaana akato Yesu Kristo ka bebi, n'amulaga ogwange gwe gusinga obuwanvu. Omwana n'addamu n'amubuuza, ogugwo omuwanvu gutuuka ku ssinzizo liri? Omusajja n'agamba nedda, mpozzi nga gabadde maanyi ga Katonda. Kakati omwana omuto Jesus n'ayimusa omukono gwe nga bebi atanaweza mwaka n'asonga mu ssinzizo liri, tempo gye basinzamu bakatonda abalala. Bwe yasongamu, tempo yonna n'eyiika ku ttaka, empagi zonna ennene ennungi ne ziyiika paka ku ttaka. Sooka okaddemu okutandikira kufuluma ebweru. Ono agambye omwami ono gw'otaategeera linnya asitudde ka Yesu akato kamugamba njala munfulumye ebweru, ne kasonga nayo gye kaagala okukatwala ne bafuluma. Kosi ono yasanyuka n'akyamuka n'ayogerera waggulu n'agaba omwana ayogedde. Nange senga naliwo emmere nange so agisigalako kulaba ku mwana tanaweza mwaka akola ki ayogera. Kati we bafuluma ebweru tandikira awo, ogamba Yesu n'akola ki, yayogera biki awo tutegeerewo bulungi. Bwe bafuluma ebweru omwana ono omuto Yesu kati n'ayogerera ddala ekibadde kibeewuunyisa. N'abuuza ono eyali amusitudde, omukono ogwange n'ogugwo guliwo ogusinga obuwanvu? Oli omusajja n'akola bw'atyo, omukono gwe n'agugolola n'ateeka kumpi n'omukono gw'ono omwana omuto bebi Jesus. N'amugamba, mazima ogwange gwe gusinga obuwanvu. Omwana omuto bebi Jesus n'amubuuza, ogugwo bwe guba gwe gusinga ogwange obuwanvu, ogugwo gusobola okutuuka ku ssinzizo liri lye tulengera? Ko ye nedda, tegusobola. N'amugamba nedda, mpozzi nga maanyi ga Katonda. Kati omwana ono omuto Jesus n'asitula omukono gwe nga omanyi akakono k'omwana omuto bebi atanaweza mwaka, n'asonga ku ssinzizo liri. Lyali ludda luli nga balirengera eri, nga ddene nnyo nga omanyi tempo nga nnene mwe basinziza. Omwana omuto Yesu bwe yasongayo, yonna neeyiika paka ku ttaka, neeyiika yonna yonna gye baali basereka obulungi, empagi zonna engumu ne zimementuka ne zigwa paka wansi ku ttaka. Kikyolabaawo mu bantu bano, kutya, kwewuunya, kusanyuka, kikye walaba mu bana abali wanaawo. Noono yennyini asitudde ng'ekyo kibaddewo, nga kw'otadde n'abazadde ababiri. Kye nalaba ku bantu awo, baali ku feesi zaabwe nga balaga essanyu, balabye omwana ayogera. Naye ekyo we kyabaawo, n'ennyumba eyo ng'ekyamementuka eyiika bw'eti enfufu efuumuka, baatunula ne bafuna okutya ne beekanga. Kati ate ne batya nnyo omwana ono, era abamu baasembera nayo nga beebuuza kikino osobola obutamutya. Baatya nnyo omwana ono, era abamu baasemberayo, baali kumpi nnyo n'omusajja ono amusitudde, naye abamu baatya. Noono omusajja yennyini yatya. Era okumanya yatya nnyo, abamu ku baali awo baatandika okudduka emisinde bagendeyo bataase abantu oba balaba bafiiriddemu. Kwegamba baatya nnyo, era baatya ne wasooka abeerawo akasiriikiriro. Ne Mary yatya ne Joseph, kwegamba bo nga balaba ng'ekintu eky'obutemu, okusinziira feesi zaabwe ezaali zifaanana, baali tebasuubira kintu bwe kityo. Baatya nnyo. Era baatya nnyo, omwana ono omuto Jesus bebi n'ayogera n'agamba, ng'omukono gwo omuwanvu ogusinga ogwange bwe gutatuuka kukola eri era kukola ekyo ky'olabye, kati nno n'ekyo ky'olina mu mutima kigyemu era sonyiwa, kubanga bwe by'otasobola nze mbisobola. Omwami ono yali mu mutima gwe aterese ng'ayagala kwesasuza oba kurivenjinga eri Kerode okutta abaana abato, kumutwala mu kkooti, kumutwala mu mateeka, era ng'alina obusungu bw'amaanyi. Omwana ono omuto Jesus n'amugamba, Kerode muleke era musonyiwe, kubanga kyakola takimanyi. Era omwana ono omuto n'amugamba, tokuuma busungu ku mutima, wabula musonyiwe. Nze mundekere gwe muleke, kubanga ky'otasobola nze nkisobola.
tuli ku mwana muto tannaweza wadde omwaka. Era omusajja oyo ne yeewuunya kubanga yali abikuumye ku mutima gwe by'anaakola ku Kerode. Yali yabuulirako Cornelius yekka, era ye ng'alina enteekateeka mu ye aligenda mu b'amateeka bali balamula. Lwaki Kerode yawa ekiragiro okutta abaana abato? Kuba naye yali munnabyabufuzi ate yali muganda wa Kerode, ng'era naye alina ekifo kya waggulu. So omwami ono ne yeewuunya nnyo. Omwana ono muto n'addamu n'amugamba, Kerode musonyiwe, kijje mu mutima gwo, ky'otasobola nze nja kisobola, era by'otasobola bisabe nze. Omwana ono muto, era awo bo ne bakkakkana abaali batidde, ebyo ebigambo byabakkakkanya. Kuba okusooka baalaba ennyumba ng'eyikane ne bategeera nti ono abikoze ddala wa Katonda. W'ogattako n'ebyo Mary bye yali awulidde ne Joseph, bakkakkana mu mitima ne bamanya ddala ono Katonda. Era batandika kuyimba na kusinza. Era sitoole eno nze Mukama gye yandaga yakomaawo nga basinza nga batendereza, era omwami ng'addiza Mary omwana. Kale tubadde tuli ku lugero. Sitoole mu Luganda kyeki? Olugero luba lugero. Wafula luba lugero. Okay, tubadde ku lugero olwa Mariyamu, okuzaalibwa kwa Yesu. Mariyamu, Joseph afuna atya Mariyamu, kati bino sobiraba from episode 1 okutegeera. Naye kyonna kitudrivinga wali since tuli mwezi ogulimu ebikujjuko etwalanga Christmas and all that. Omulamwa gwali gwa kulaga lwaki ebintu bino byansi, so nga ate bino byetuyita ebyensi byezingira ku mwana gwe bayita Yesu. So nga tusobola kugenda kukibuukira kukigendako nti byansi nga tunnategeerayo origini ya Yesu eri etya. So kitubadde tuliko, then twagamba tutuuka awo ebigambo ebyasooka abyogedde ebyokubiri n'ebyo ebisembyeyo tujja okukomya olugero olwo, then tulabe kye tuyigamu, then tugende wali mu kusomesa. Kakati nga tunabagenda mu kusomesa, nzikiriza osooka oggyewo bino. Nalabye comments nga 2 zenjala tukwateko, zo tuzijjewo, then tugende mu kye tuyigamu, then tukwate ne ku kiri kye wagamba ekyakubeera nga bino bitutimbe bya Christmas tree byaffe. Siri sure noyinza okuba onyambako, waliwo yakomeze n'agamba yo Bayibuli egamba nti Yozefu yali ne Mariyamu era beemanya mu myaka gyabwe egy'ekivubuka. Siri sure naye nakirabyeko mu comments awo, simanyi oba kiwa mu Bayibuli kiri luddawa, so okunyambako tikalate gwe mu mboozi yo gy'onyumya nga ye waginyonjo otulaga nti Yozefu baamuwa buwi omwana ono, sooka ekyo kijjewo. Kakati okusookera ddala abawuliriza baffe abalungi tulina okusooka tumanye nti ebigambo bino by'oyo alina ennyonta si bya buli omu. Bwe tulaba ne tuba tusome mu Lukka, tusoma mu Lukka 8:10 wakulaga nti waliwo ebintu nga Katonda alina by'abeesigisizanga, omulala n'obiwulira tolibitegeera era ojja biwakanya kuba si bibyo. Ensonga lwaki si bibyo? Munda mu ggwe temuli kifo kyabyo. N'ekirala bwe tusoma Yokaana 20:25 etulaga nti ebintu bingi nnyo tebyawandiikibwa bwe kiri. Ate era tulaba nti Katonda alina ebyama bye yeesiga n'abaweereza we nga byo byama, oyinza obiyita secrets oba mysteries. Babyogerako mu Bakolinso 1:4. Kati bino bimu ku ebyo ebyama ebyakwekebwa naye Katonda abituwa olw'ensonga ezimu ku ezo ayagala otwa-identifying nti ffe tuli ba Bwakabaka bw'ekitangaala. Alage nti ensi bino biri unsearchable, tebabinoonya, tosobola binoonya, bikutuukako nga olina bitegeera, bye bikunoonya olw'ennyonta. Kubanga olina ennyonta eri mu ggwe, amazzi ag'obulamu gano gateekawo ensulo nejja paka neekutuukako okusibwe, era gwe alina obitegeera we bijja ogamba waawo bino byange
bino Mukama abinjagalizza. Atalina bitegeera ne munnaku 2 tagenda kujjukira. Era omulala ajja kuwulira bino bye twogera n'omutwe gumulume awulire nga kwe gatuuli bantu bakyamu nnyo abiveeko. Sitaani olwo ababbye ebyo bye yali badde ateeka mu mutima. Owulidde? N'olw'ensonga eyo ebintu bino bingi tebyawandiikibwa. Kati byoyo alina obbiwulira. Kati onaasoma Bayibuli n'osoma Bayibuli. Okusoma Bayibuli ebintu ebyo bye tusoma amazima mu Bayibuli ogafuna kiri ky'osomye okitadde mu nkola. Bw'okiteeka mu nkola ne kiryoka kibeera obulamu gy'oli. Naye nga Bayibuli n'Abasiraamu bazisoma era ne bafuna ne PhD mu theology, naye nga basoma kuwakana, kuwangula, debates. Kati woba osoma ng'oyagala otegere bino, soma oteeke mu nkola ate obe ng'onoonya. Kubanga bw'osoma busomi Bayibuli, lwakuba Oluganda luyinza obutakijja bulungi, naye bw'osoma Bayibuli kyofuna ky'osomye kiyambako for debates, kiyambako for facts, kiyambako for intellectual agreement, kiyambako for individual theological opinion, kiyambako for history and background. Naye tekiwa bulamu. Era kyonna ky'osoma kigenda mu bwongo. Bino bye twogera biva mu mutima. Bye njogera obwongo tebusobola bitereka, naye omutima gutereka okusinga obwongo. Kale akadeni n'ekirala kinadde ntandise nakyo luli nga tumaleyo olugero then tulyoke tukiddemu. Omukyala yabuuzizza era nowe muyita omukyala, simanyi wa mukyala wa musajja, naye yabuuzizza n'agamba nti ye abalokola abatusekerera okubeera nga basinza Yesu, bamuwa ekitiibwa ne bamugulumiza, naye ng'ate maama eyamuzaala temumuwa kitiibwa, temumugulumiza, mumuyisaamu amaaso. Era yadda mu kamooli ati n'abatunuulira n'agamba leero bano ekyo oyinza kiddamu otya? Kakati abawuliriza, nsuubira nti omuntu yenna ng'oyina maama wo obeera omuyita maama, naye oyo nga si maama wo osobola okugamba omukazi oyo oba omukyala oyo, naye maama wo toyinza okugamba nti omukazi oyo omuyita maama. Kati nno Yesu yamanya nti ekyo bali kyogerako, era Yesu Mary yamuyita mukazi, teyamuyita maama. Yokaana 19:23 yamuyita omukazi, era n'alaga Yokaana mukwano gwe era we yamulaba n'amuga omukazi omwana wo wuuyo, n'agamba ne Yokaana maama wo wuuyo, okubalaga nti oyo si maama we. Omubiri guzaala mubiri, omwoyo guzaala mwoyo. Kati Mary gwe yazaala Jesus, oyo Jesus Katonda gwe yafuula Kristo we. Oba okitegedde? N'abeera Yesu Kristo. Tonvuga mu sipiidi nanga tewontwaliramu oba onkuze bubi. Njala nkategeere nga bwe baalowe, njala nabo bakategeere. Omukyala eyanzaala nze Sami muyita maama, siwe kiri? Omukyala omulala yenayina gwendaba awo nja muyita mukazi, omukazi ayiseewo awo. Naye ate maama wange nyinza obutagamba omukazi ayiseewo awo, tusobola kusimattuka lwogamba maama ayiseewo awo. Kati ogambye Yesu yagamba atya? Yokaana 19:23 yalaba Mary n'amugamba omukazi omwana wo wuuyo, n'alaba Yokaana n'amugamba maama wo wuuyo. So ekigambo maama yali asobola okukyogera, naye ekyo yali agezaako balaga nti oli si maama we. Kati bano bo babijjawa? Kakati omubiri guzaala omubiri, omwoyo ne guzaala omwoyo. Kati Yesu kye tulina okumanya nti Kristo kitegeeza oyo eyafukibwako amafuta,
kati oyo Yesu Katonda yamufuula Kristo we. Okitegeera obulungi? Kristo kitegeeza oyo Yesu oyo Katonda gwe yafukako amafuta. Kati Yesu lyali linnya lyono, then oyongerako Yesu Kristo. Kati kyogere wetti, ebiseera bingi we yalinga ayogera yatwawuliranga omwana w'omuntu n'omwana wa Katonda. Katonda teyatuwa mwana wa muntu, yatuwa omwana we. Waliwo son of man, waliwo son of God. Oba kitegedde? Kati son of man ayonoona era alimba, ne son of God takola ekyo. Kakati naawe nange bwe tuzaalibwa, kati nga nze nazaalibwa mu ddiini yange nga nali musiraamu, nga ndi mwana wa muntu era nga ŋŋendera ku nkola ez'ensi, obulombolombo bw'ensi, world traditions, ne nzaalibwa mu ddiini yange. Naye bwe nazaalibwa ogwokubiri, olwo nzaaliddwa mu mwoyo. Omwoyo ogwo gugenda okunfuula omwana wa Katonda. Kati nsaba Kitaffe ali mu ggulu. Kati ono ow'oku nsi ne bwampita tugende mu lumbe ŋŋamba sijja kgenda, kuba kati ate nina kitange ow'omu ggulu. Oba okitegedde? Kati abantu baalabanga Yesu era abalala ne bamugamba maama waakulinze ne baganda bo. N'abagamba muganda wange ne maama wange be babawuliza ekigambo kyange ne bakiteeka mu nkola. Kyova olaba naffe bwe tulokoka bazadde ab'oku nsi bayinza okugamba naye lwaki tojja ne tugenda mu ssabo ne tukola kino. Kati gwe ate n'owuliriza omwoyo Kitaffe ali mu ggulu ye n'agamba kino tolina kukolakola bw'oti. Oba okitegedde? Tuzaalibwa tuli baana b'abantu mu kifaananyi kya Adamu, naye Kristo ye Adamu owookubiri ate atuwa olukusa okubeera abaana ba Katonda. Kati Mary tetulina kumusinza wabula ako katego oba trap okuva ewa Sitaani. Era ebyo ebipande bye mulaba ku kalenda asitudde omwana Yosefu olunaku lumu ndibyogerako, kubanga ebyo bye mulaba bye bateeka ku ebipande ne batukola ekifaananyi Simeon ne Maria ono Yosefu, ebyo oyo magic. Kati mwe mulaba bipande naye waliyo dimoni ezifaananira ddala weezityo era nazisinkanako, eddiini ze zigoberera gye ziri zifaananira ddala bwezityo. Era oyo gwe bayita eyayita Queen Mary, oyo abangi nze musisinkanyeeko, waliyo kibayita second heaven, ndikyogerako la ne first heaven gyali namulaba, naye magic wa Sitaani. Era nali nabyeko n'omuyimbi eyagenda mu maaso ge n'amuwa obugagga. Era omuyimbi oyo bwe yajja n'ayimba oluyimba nga baluyita Maria, yaliwo ekkonga eyo ng'amwebaza. N'omuyimbi yayimba oluyimba Makarina naye yali ayeebaza ye.